okusangulawo obulimba betwagaba tiketi zaffe gavumenti ya Museveni ng'ekozesa Anita Amongo banoonyayo aba NUP abataafuna tiketi ne babayiwamu omusindi ne bamugamba gwe wadde eno si gye weesimba genda weesimba eyo muze mubalaba ne basala amagezi nga bakolagana ne poliisi n'amagye ne batugalira ekkubo ne bamekinga sure kisijja wano campaigninga then ne bajja ne babagamba nti Kyagulanyi taze wano kubanga wagira ffe kati nze neetukidde waliwo abuusabuusa ntiyenze waliwo abuusabuusa ntenenambaze abantu b'emikono mama nzikiriza nkwateko ku mukono omukyalo ono mulaba bangi ffenna tuyingidde mu bukulembeze nga tulabira ku ye Museveni kyasinze okukola ng'abazungu bwe bakola kwesa divide and rule atuuka mu bantu bemukkiririzaamu abantu bemwesiga n'abatiisatiisa n'abasiba n'abakuba n'abamenya emigongo bwe balemerako ng'abagula Namboze bwe twali tuyingira mu nsonga zino yalina abantu bangi be twalabirangako mwabamanya mubamanyi bonna Museveni agenza abagula Namboze weebale mukazi gwe weebale butatunda ggwanga lyo weebale bannange nze nsobola kwogera bwogezi naye buli asobola tokoma kulonda bulonzi Namboze tokoma kulonda bulonzi ki Muze mulabanga Museveni agezaako tujjako abantu ab'enkizo olunaku lw'eggulo ng'akozesa Anita Amongo bagezezaako okusala olukwesikwesi bonna okumakinga sure Joel Ssenyonyi bamudinominatinga nga bamujja mu lunkano naye byaganye mu mbeera y'emu Namboze bagenda kulwanyisa bagenda kukola buli kimu ekisoboka kuba bamanyi oli mpagi sedduke oba nadduke naye njagala kusaba abantu b'emikono temukoma bulongo komi kulonda Namboze bannange munoonya akalulu ka Namboze mukoma akalulu ka Namboze tuyinza okutuuka okulonda saagala batiisa naye tuyinza okutuuka okulonda nga Namboze bamukutte bamusibye nga bwe kyali mu Arua nga baagala ebamalamu amaanyi njagala obasaba buli ali wano abeere Namboze buli ali wano abeere Kyagulanyi mukanoonye mukalonde mukakuume mama ne bweddayo ne bwetuulira mu mbeera y'emu bagenda kujja bagambe nange naliwa NUP bagenda kuba posta zifaanana n'ezaffe bagenda nakwata ebifaananyi byange babitimbeko ku posta zaabwe babadongowaze naye mubagambe ab'emukono babwovu obwo bulimba yemu ku nsonga y'ensonga entwala emukono south okusangulawo obwo bulimba gye twali tulina okugenda okampeiningira muganda waffe Maseruka ate nga former guild president we Makerere era baggalawo ekkubo bwe saatuukayo bo ne bantusizaayo ebigambo eby'obulimba nga balowooza sigendayo kati gye ŋŋenda ate nyambadde nawoovulo nga sinaba kubaana abantu b'emikono njagala obawo ebigambo ebisembayo saagala mulinde kuduumira kulala saagala mubikwase Kyagulanyi eka olutabalo temutulekera lutabalo baganda bange njagala okubaano nga buli omu tuwanike omukono mu bbanga wanika omukono mu bbanga nga weetegese okulemera olutabalo luno kati buli awanise omukono mu bbanga oba mukyala oba mwami okuwadde obwa Kyagulanyi nawe oli Kyagulanyi bano abasajja bemulaba balowooza bwe beetoloola ennyumba yange ne bagyetolooza amagye ne beetolooza ennyumba ya Namboze amagye ne beetolooza eya Ssenyonyi amagye balowooza baba bafuzeemu abantu mubalabye nga yonna gye tuyita nga baggala amakubo tebaagala mpite mu makubo ga kolasi tebaagala tuyite wali bantu tebaagala tuyite mu bibuga naye ne mu nsiko gye batusindise era abantu tweyanza maama ne mu nsiko gye batusindise era abantu bajjayo kati Museveni takyalina kyabakolera okujjako bakuba tiyagasi njagala obasaba baganda bange ekyokukola mukimanyi tebabatiisatiisa bafubye okukola buli kye basobola aliwa Honorable Namboze jangu okwate maali yaffe njagala obasaba baganda bange Museveni kyasinga okutya be bantu
ate ku bulundi guno bateekawo okulonda Museveni yali amanyidde kuvuganya ne bali naye Katonda yamuleetera ababanda batamanyi kyatukolera. Bannange njagala okubasaba okuba olunaku Museveni bwe yatunominati nga yagiwunyisa. Njagala okubasaba mwenna bannamukono, mwenna abali wano abampuliriza, nammwe abatulaba ku mutimbagano mu disitulikiti endala, njagala okusinzira wanne mukono okubasaba muveeyo mulonde. Olunaku lwa 13 bafubye nnyo okutukolako effujjo nga baagala tunyiige, nga baagala tukasuka amayinja batuddiza amasasi. Bakoze buli kye basobola otumalamu amaanyi naye tuganye okuggwamu amaanyi. Tiyagasa nonse mu disitulikiti y'e Mukono Robert Kyagulanyi Ssentamu akwadde tiketi ekibiina kya Nuupu mu bitundu byayiseemu okutandikira Essonde ogenda ekiwanga paka Nantabulwa yonna tiyagasa obedda anyooka bunyoosi era bw'amaze eraaleyo Nantabulwa esoose n'ayokera olugenda e Katosi wabula buli kabuga kayiseemu oba ekyalo kyayiseemu abantu basiibye ku tiyagasi nga w'omuwulira. Songa abaniye songa menya obalumye mwenya menyeka nganze menyeka obalumye menyeka uba bendera uba londa abaniye londa songa muyanja songa bimba muyanja bimba nayepo menyekagwe mwenya katimbe mwenya uba bendera uba lunda muyanja londa muyanja londa songa chiwanuka songa bimba chiwanuka bimba chiwanuka bimba nyenya nekulubuto nyenya londa chiwanuka londa mkono ngenda kwogera nammwe eddakiika ntono nnyo eddakiika nga 3 oba 5 ekindeese wano ensonga 2 ezindeese 2 zokka nze sinze mbasaba kalulu kuba mmanyi mu kunyigirizibwa mu kutiisibwatiisibwa mwatulonda era muli beetegefu tulonda kubanga ensonga mugimanyi ab'emukono temwetaaga kunnyonnyola ab'emukono
kunyonyola naye ensonga bbiri zokka zokka ezindese wano. Ensonga esooka yakubagumya. Ensonga esooka yakola ki? Yakubagumya. Ensonga eyokubiri endese wano yakusangulawo bulimba. Yakusangulawo ki? Kati ensonga esooka ey'obbagumya zize wano bbagumya baana ba maama. Zize wano bakakasa nti kyemulaba si kikyamu. Kyemulaba ku mutimbagano si kikyamu. Byemulaba mu Arua bituufu. Byemulaba e Busoga bituufu. Byemulaba mu Ankole bituufu. Byemulabye byonna gye tutambulidde bituufu. Byemulaba mu Acholi bituufu. Bakoyi akasajja tugenda kajjako. Ekyakalulu ekyokulonda kyo tekyetaaga kunyonyola. Museveni twamuwangudde dda. So nzize kubagumya abaana ba maama tutemugwamu maanyi. Mugende mu maaso nga mutambuza enjiri ya protest vote. Temulekerawo kanoonya tubuzaayo ennaku 6 zokka. Buli omu asobola kuba essimu zonna z'osobola olunaku. Kuba essimu zonna z'osobola olunaku. Tuukirira buli gw'osobola okutuukirira. Njagala obbasaba luli batugamba twali 30 n'okugwamu. Kati batugambye kyogwa abalonzi mu disitulikiti y'e Mukono bali 48. Njagala mutuuke ku buli mulonzi mumukunge abeeyo alonde. Lwaki olwo ekirowedde bawagizi okujja ku makubo okulaba nga bamuwagira era bangi bagumidde tiyagaaso ono okulaba nga bajja bamuwuubirako okulaba nga balaba bamulaga essanyu mu bitundu byayiseemu. waffe basebo ne banyago ayogera nammwe yenze Maseruka Robert omubaka wa palamenti addako owamukono sauti 225. Mr. President, tusaisemu okulaba
ya Uganda empya bakusuubiza muwanike emikono abagenda okulonda manvuuli webale nnyo mwebalire ddala buli walaba umbrella tano n'ekitundu mukama wange nsooka kwetonda emitwalo 9 tejajja kulonda ssebo era ekyo kyatukola bubi naye mukama wange era nyongera okwetonda ku mitwalo ejja 35 n'ekitundu emitwalo 48 gyalonda Museveni ate yabbirako gwe gamba naweza emitwalo 40 sebo abantu bano bakuwa obululu emitwalo 19 mu 13 kulonda era tusuubira ntujja kuletera obululu emitwalo 3 mu Mukono disitulikiti wokka mukama wange sebo pulezidenti nkwebaza gw'omu ku balwanyi abateekawo amaanyi nti obutafiira mu palamenti kutogikwatako webale okutambuza omukono sebo watambuza omukono omusajja waali bunzise mukama wange era nkwebaza nti bwe nali mu ddwaliro ewala wajja n'ondaba naye bazze wano ne batuwemula ne wabaawo omukazi omu atatya n'agamba nti nze nambooze nfukamire neebaze kaggwa ensonyi eyangutula omugongo tekiriba nti mumenya mutya omugongo gw'omubaka waffe ng'akola bye twamutuma ate ne muvaako okufiiriza Uganda ssente nnyingi mubeera mutya ne gavumenti nga n'omuntu amenyesa omugongo temusobola munjanjabira wano alina genda bweru olwo bannayuganda abalala abamenyeka emigongo nga tebasobola tuuka mu palamenti bo bakole batya bo bagoyingewa yagenda Arua mwalaba ekyali embalala mwalaba embaala abagisu kye bakola kaakati mwe twagala muddemu amaanyi kubanga ebiseera ebisinga mugenda ne mulowooza nti yiyi tweffe abagala enkyukakyuka munnange simmwe mwekka eggwanga lyonna Uganda yonna yakoowa yakola ki bakoowu bakoowera ddala kaakati ono bonamboze ripooti gyatuwadde
balonda Mwami Kyagulanyi pulezidenti waffe balondaani bafaanana batya babeera wa b'enguudo ze batambulirako nnungi amalwaliro gye balaga malungi balina emirimu naye twakitegeera kubanga Mwami Museveni akalulagera n'akakwatakwatamuko ate bwe yamala n'agamba nti ffe twamubba akalulu mwabiwulira Kyondola twagambye nti bwemaliriza okulonda mita 20 wali emabbali ng'amateeka bwe gagamba ababagamba kino tuli bannamateeka mukimanyi ne pulezidenti waffe munnamateeka agali pulezidenti munnamateeka awedde emirimu bw'abagamba nti etteeka ligamba bw'omaliriza okulonda ng'oyimirira emabbali mita 20 oba oyagala kuwulira ani amateeka kigagamba kakati oli yagamba nti twamubba akalulu agamba abawagizi be nabo bamaliriza okulonda abawagizi be abatonotono nabo bakakuume basigalewo bali emabbali si wewaawo kakati ffenna tubeerewo twagala okulaba ani agenda okubba akalulu ng'abawagizi ffenna weetuli naye tubakunga bannaye mujje mu bungi okulonda atasobola kujja tusobola kujja mukwateko owa boda bwolaba waliwo omukadde ali mu kitundu kyo nga tasobola kwetuukirayo muleete yajalonde twagala okalulu kalulu kakole rekodi etabanga nawo bino betuwulira simanyi abantu abalonze bali ebitundu 5 ku buli 100 ekyo twagala nveewo twagala buli muntu asaanidde okulonda aveeyo alonde wamaliza laale ye ekalengera mu ggombolola y'Empunge mu disitulikiti y'e Mukono abawagizi bazze nga bawagga nga batambula kilomita eziwerako nga bajja bayimba bamusuusuuta era nga balina ebigambo bidda bajja boogera byonna tubikuleetedde ng'agoberera omukutu guno osobole okwerabirako ebyo by'otosobodde kulaba na maaso go.